Gambo Tionya. Ebulonjo gambaki. Kakati oli ku TV Nyabo, njagala osooka obulire ku bakulaba ku mannya go. Nze Nana Weber. Nga bw'obiraba ku ma t-shirts. I'm a socialite. I'm a fashionista. Nana Weber sooka obulire mu Uganda akulaba ekintu kya silent disco kisanzo kyonna ku lwaliro nga ggwe. Silent disco ya leero ensufu nnyo. It's very nice. I have nailed it. Baleesa abadijja abakabi. Ate abadijja abamanyikirwa nnyo. To enjoy nze, we had a lot of fun. Yeah. Ate ogenze n'oyogera ku Nana Weber, ndaba Nana Weber family kikino kitegeeza kikubana akajozi nkalaba wano bakampadde soko mulise keno akajozi bakalabye. Nana Weber biki family twasazeeko dda. Soko tubulire kikwatana kikino. So Nana Weber family ekola charities. Tetulina ba sponsors, tukikola feka ng'abantu. Nana Weber, it's my name. Nana and Weber linnya lya bba wange, so it's Nana Weber. Kati fe tukola charities ku bantu ab'enjawulo banamwandu amadwaliro, different things. Even on 15th tulina big charity, we're going to launch it for the first time in Uganda. Wagenda kubeerawo abantu bangi, ndooza namwe mugenda beerawo mukyerabire. Yeah. Yakuza okola program gy'olaba